والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واشتبه الله سبحانه وتعالى abukeseza n'atuteekamu abo ababukeseza nga balamu. Tumwebaza era tumugulumiza nga tumutenda olw'okutujja mu tulo gye tubadde nga tubadde bafu n'atuwa obulamu. Tumusaba butwongere, atuwa obuwangazi obuwanvu, atuwa obulungi mu buwangazi bwaffe, atuteeremu baraka, atutaasa ebikemo, atutaasa obubenje, atutaasa ab'emitima emibi, abalabe baffe ab'omukyama n'ab'omu lwatu n'obulabe bwabwe. Allahumma amin. Kusasira n'emirembe bibeere eri omutanda omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abo bonna ab'olulyo lwe n'abamugoberera. So Allah ateera obulungi n'obutebenkevu mu busiraamu bwaffe ne mu ggwanga lyaffe, mu mirimu gyaffe ne mu maka gaffe. Allahumma amin. Ze Alhaji Abdusalamu Ali Kinobe nkwaniriza mu programu eno ey'enkulaakulana ne Salaamu Charity. Mutubeera ng'ebigendererwa ebikulu byakubaako kye twongera mu kumanya kwaffe, awamu n'okwebuulirira, okwekulaakulanya n'okufuna empeera. Nga bulijjo bawali mutubeera nabo wano ne batusomesa ne batujjukiza oba oliawo mu ebyo bye twetaaga okujjukira, ng'ate bwennyongera obbakubiriza nti nga bwe tusoma kirungi ate tukozese akadde kano ak'okumakya tubeeko omulimu omulungi gwe tukola, newankubadde tukoze mingi tusadde, naye ate tufuneyo omulimu omulala ogw'okusaddaaka kwako koolina ku ssimu yo, otooleko ekitagenda kukunyiga nnyo, weeterekere ng'oteeka ku akawunti yo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yita ku 0-7-7-6 nya 2-2-0 0-7-7-6 nya 2-2-0. insha Allah kyonna kyoba osobodde kiteekeko. Wa Airtel gwe oyita ku onyiga star 1-8-5 nya star 9 n'onyiga yes. Awe ejja kusaba business number, teekamu 6-0-0-0-0 ebeera 6 ne 0-5 ziyongerako n'onyiga okay. Nekusaba amount n'oteekamu kyonna ekyo ky'osobodde, omuwendo gwa ssente n'onyiga okay. Nekusaba reference n'owandikamu ekigambo kyonna ekinakwanguyira, oba salaamu oba charity oba swadaka oba kyonna n'onyiga okay. Nekusaba pini nga bw'olaba endagiriro eyo bweri, bw'olina okugigoberera, naddala ebyo by'olaba ebiwandiike mu langi emyufu, ebyo olina okugoberera. Bwe kusaba pini towandiika kigambo pini, wabula pini ogimanyi, ekisumuluzo kyo ekikiriza essimu eyo okuweereza ssente, n'okiteekamu n'onyiga okay. insha Allah ssente zijja kujja. Naye nga nkusaba oteekeyo nnyo kwatayagala kufiirwa ate ku makyanga gano
teekayo nnyo ebirowoozo ku ebyo bigenda okubuulirirwa okujjukizibwa n'okutusomesa ate kiba na kirungi nnyo munno okumwagaliza ekirungi munno okumwagaliza ekirungi n'olwekyo baako gwozukusa omugamba akaseera kakwejjukanya nakusoma ku Salaamu TV ku NBS kusanyuka n'olwekyo zuukuka ogoberere programu egenda mu maaso. Omuwalimu Muhammad Ismail Mayambala gwe tulina ye amakya g'olunaku olwaleero mu nnaku zino mu mwaka gwe twakayingira tulina engeri gye tuyinza okweddaabululamu akadde kano kaleme kutufa. Nkusaba otulootwo otuganyulwemu mu kutuleka ng'owuliriza ebigambo kubanga nkakasa bijja kukugasa kuno ku nsi ne ku akhira. Omwalimu tafaddali. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانه تبزو اشتبه الله سبحانه وتعالى. سبع الله سوق ساسا نمر بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ويتسندي كده قبل يومه كسا nti yenabbi w'enkomerero ate nga yajja nga bashiran wa nadhira kutukakasa natusanyusa nti anaba akoze ekirungi sayanal al ajr agenda kufuna obulungi maaso ga Allah wa sayanal al janna tagenda viramu awo nejjana agenda gifuna nga kulluna fenna ghayatina ekigendeerwa kyaffe kyonna al janna eyitibwa jana. Newankubadde nga buli omu alina wano wali naye nga ekigendeerwa kyaffe kyonna aljanna. Limaadha? Olw'ensonga nti oluvannyuma lw'akaseera tuwangala muno mu nsi buli omu n'agivaamu. Tuyingira tugenda ezira kumwa, tugenda ku lukuusi, tugenda eyo ewa Senkaaba. Allahu akbar walillahi. Essaawa etuuka nze naawe netugenda tebiriko kwetegekera gamba nti ate mala kwekubaba samuli samona simanyani. Tusaba Allah tusasire atwale nga tuli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala basimye era basimidde ddala. Ekyo mubaka yatugira n'abanga tuwa glad tidings mawulire ag'essanyu tegekewa mbashiran wa nadhira. Wana butambala bakubanga n'akayimba mubashira wa munzira. Mutume mubashira wa munzira Akuraishi be butambala nabo bakulaga nti Nabbi sallallahu atutiisiza kyokka ate nga tuleetedde amawulire ag'essanyu. Yo al-fadil mulungi okenyini atulaba webbeyi maama taata omumbejja omulangira gwe naali ku TV set essaawa zino gwenna atulaba online gwenna atulaba era nga otwegesa amaaso. Mukwano wange omulungi tukimanyi nti oyingidde omwaka omupya, tukimanyi nti oli mu mwaka mupya mu mbala eya Girigoli. Alhamdulillah. Kyokka ate mu mwaka gwe gumu etubanga ate enta fi ayyam al-bayd oli mu nnaku njeru. Kati kiki kyewandisaanidde okukolera mu nnaku zino then nenteekateekayo n'omwaka kyekyandigwanidde okubanga omanya gwayingidde mu mwaka omupya naawe afunye ka chance nti aishita owangadde ennaku zino zisembedde zisenvudde zino leero mmeka? Leero saidi eno n'ennaku z'omwezi 7. Ennaku z'omwezi 7. Saidi eno ennaku z'omwezi 7 ate saidi eri ennaku z'omwezi ziri 14. Leero 14 naye ennaku z'omwezi 7 ku mbala yaki?
yes ya Girigoli mbala ya fia yes musanvu gwa January 14 Jumaa za tano nali Makka abantu bayingira omwaka Freedom City wali byagwawo okyali kiki ejjange abadde nyumiza ga jetisa fena ndagire nga nyumiza ekyaliwo ekibwatuka yawulira ekinanga ninga kigira ki n'abali mu nnyumba ne bazuukuka balabe oba akyali mulamu asulaawo najja nankumbi ne bamubuuza nti okyali mulamu eno ekibadde kinene kikolese ogwa pressure okugenda okuwunzika nga kitutta abazzukulu baaba myaka mito 12 tebalo kubanga nga beba mukwano gwange Hanifa za Lwango bazika Butambala ebuyenga wenyini Abdulaziz Sematimba Sheikh kakati gutwaso gwe nasooka okubeera nenga Zaka Scout ojiwa nga Hanifa za Lwango Allah msasiri ya Rabbi abana be ababiri be bafudde abana babiri Allah subhanahu wa ta'ala yabajuludde mu family age abantu adamala ku mwaka gwe bagutandise we batyo family ngagenzi mu Freedom City afune sanyu ebinu nebisigadde naye abafe Allah intandikwa y'omwaka ebeerewo etyo era yigwaniddeeyo kyekigwanidde okubanga kikolebwa tugende mu mwaka wetyo nga ate tugenda ogenda kufuna ssanyu naye nga ate amu nekyo ogenda kufuna ki maiti kiyisemberedde ekyongera okulaga nti essaawa yonna tugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala mwanyinaze muganda wange abantu tibeeteekateeka myaka mito nabano bagenze taata agamba musajja wattu nti abaana bansabye nabano bagenze funa ku ssanyu munaye ogenda kufuna ssanyu so anytime tugenda kyenjagaddemu nti tomala kweteekateeka naye abaffe omugezi akola atya Al-Kayis ayitibwa omugezi mandana nafsa yabulira omwoyo gwe waamira lima abada al-maut n'akola ekinamugasa oluvannyuma lw'okuva muno mu nsi ng'afudde wala ajiz n'oyo simugayavu wala ajiz n'oyo atabifaako wala ajiz n'oyo ali awo tamanyi kyayagala wala ajiz n'oyo yalemererwa ensi yamulema dda man atba nafsa awa yagenda mu maaso n'akola n'agoberera omwoyo gwe kiguba gwagadde watamanna ila Allahi al-amanish n'asuubira okulya obulungi maaso ga Allah nga tabikoleredde n'asuubira okusula ekkololo naye nga takola n'asuubira okulya ku nkoko naye nga asiiba yeebase n'asuubira kwegamba nti ofuna ebirungi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo nno ye ssemugayaavu kugamba muganda wange omulungi tewandibadde ssemugayaavu tewandibadde mwabo ndala nga omwaka gutandika kubamu katooki emabega ogambe kiki ekinnemye okutuukako ki ekinnemye ofuna mpise mu bulamu mwaka guno nguyiseemu ntya kiki enneeyongeddeko byonna ebikola omuntu spiritually kuzimba omutima gwo ne Katonda wo n'enkolaganayo ne Katonda financially economically embeera yange abaana bange ne family yange giyimirizaawo ntya kiki nyinza okukyusaako morally oba socially empisa zo n'abantu enkolaganayo n'emirwanagyo abantu ab'enjawulo abakwetoolodde do you make an impact singa oboze oba obuzeewo right una impact gyokola bakufiiringa nti toliiwo obanga olabiseeko abagamba nti azze are you going to add something mu mbeera wekyo weebuuze tize majidu wendi am I a person of change? Do I bring people a smile to someone's face? Omuntu face eyambala akakasmile oba nedda. So byebuuze byonna oluvannyuma weetereze wekka na wekka. Then politically makaago management y'amaka eri etya? Politically makaago politics wo ne baneighbor makaago
politics wona abaana ki maka wonna then jangu ku kyalo politically weyongeddeko ki politically kitegeeza kufuna bwa president kyekyoka la n'ebisigadde bingi nolwekyo embeera eyo singa ebaawo ojja kuba okoza assessment iyo ey'enjawulo nabbi kyava yatufunza n'abifunza byonna byolina okukola mu ntandiko y'omwaka n'omwaka nga guggwako mu bintu bitaano bino yagamba bwana abdusalaam mbaka muhammadu sallallahu alayhi wasallam hadithi eziva ku ibn abbas radiyallahu anhu oyo nno yali bebi nabbi sallama yasengukira okuva emakka ogenda wa Madina ng'alina emyaka egi nabbi agenda okufa sallallahu alayhi wasallam ng'alina emyaka 13 kubanga nabbi yamala emyaka 10 erudda wa Madina naye nga buli irimu yonna bwemuyita min jibal hadhihi al umma hablu hadhihi al umma mugwa kwetwekwata mu umma ki eno tumwekwatako ibn abbas yali mu kaseera ke umar ibn khattab radiyallahu anhu nga alaba sahaba bamu olwokuba mwana muto bamusenza akati ibn abbas wenjogerako nagenda kwogera ebigambo bino basahaba balinga bamuteeka eri abanene nga nti umar nga amusembeza nga yagwabuuza masala aga amanene masala aga amanene nambuuza kino mufassir hadhihi al-umma kizibu nnyo okusinga n'ambasajja era amusinga otegeera ki Quran ne fiqh nga bigatta wamu kizibu nnyo okusinga n'ambasajja era amusinga obitegeera ebyo kuba nabbi sallallahu alayhi wasallam yamusomera allahumma faqihu fi ddin wa allimhu at-ta'wil edduwa eyo nabbi yagisomera sahaba oyo allahumma faqihu fi ddin nga kyali bebi wa allimhu at-ta'wil kati ta'wil okunyonnyola Quran n'okuba naye entegeere yeebuziba yali ibn abbas radiyallahu anhu umar waba nga mukulembeze yamusembeza kwa Abubakar yati yalwawo kati yamusembezanga ng'amubuuza ensonga so abanga wani badde obuuza oli bana abanene n'abagamba nti oyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yali nga amutuuza ku layini esooka ne musola nga akyali bibi ng'abeera ku layini esooka naye abeera mimbali naye n'oyo yali nga jakula ng'abeera ku layini esooka yali n'omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam nga oyo ansinga otegeera ebintu by'eddiini eno nze ndi mukulembeze umuru watu nga mukulembeza kwetwogerako ya abdallah ibn abbas mutabani wa abbas ate nga yali muganda w'omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba naam tinabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam ightanimu khamsan qabla khamsin gwe muganda wange ali mu mwaka ogusooka mu ntandiko y'omwaka muganda wange ali mu nnaku zino enjeru era 14 muganda wange yazuukusa okulya ddaako ightanimu khamsatun qabla khamsin nfuba nnyo omanye nti mu biseera bino mu mbeera zino 5 weetaaga okukozesa omukisa ogwo wenyagire empeera ezo wenyagire akaseera ako wenyagire embeera eyo oleme kuviiramu awo ightani strive buli omu obeere ng'ofuna omukisa okukozesa akaseera ako embeera ezo ng'embeera 5 tezinnaba kujja esooka shababuka qabla haramika obuvubuka bwo katonda bakkaddiwa omazeeko ng'oli luddawa oli muvubuka naye obeera mu freedom city saze vumiira bintu munsonyiwe naye ogenda mu bikujjuko omwaka gutandika nfu kyokudda wansi you plan for the next year you plan for your family you plan otandika okupulaninga dda wansi awo kino kigaanye naye kino ngenda kituukako ntya I'm 17 years now naye ngenda kufuna nsobola okwesigibwa nabbi asituma Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ng'alina emyaka 17 n'amutuma I forget the first ambassador of Islam n'amutuma Yathriba ng'amutumira luddawa mu bakabaka Kabaleega ne Mwanga balinga rivals kati nga bo mikasera bera mu kulwanagana nga ola Kabaleega
ne mwanga we balinga kati nabbi sallallahu alaihi wasallam amutuma amusindikayo agenda asomesa dini mu Yathrib Madina. Nabbi nalekawo Abubakari nalekawo Umar nasindika omuvubuka ono embula kalevu 17 years. Can you be sent ku myaka 17 ogenda omaliza ddiiro nnene? Shaka ndoza tugambe bwetu. Yes sir. Oyo atulaba gwe muganda waffe atulaba ow'emyaka 16 17 osobola okuweerezebwa okusindikibwa nga gwe ogenda okukiikirira delegation ku nsonga z'eddiini kikulu. Kati oyo tumutadde wabbali. Omuzadde atulaba olina abaana abamu kubo bali wansi wa myaka egyo abalala waggulu. Kale abali wansi w'emyaka weebuze nti ku baana bo olinawo anatuuka mu myaka 17 nga ku nsonga z'eddiini asobola okwesigibwa n'okutwala obubaka obunywevu ku nsonga z'eddiini kwabo abakyali abato. Obateeseteese otya okuba nti nno basobola okubeera mu abo gwebaga nti oyo tusobola n'okumuwa obwa sekuritale ku lukiiko lw'omuzikiti kampaaka akasooka akatonotono newe wenyini waba avudde mu nsi asobola omwana oyo gwolina asobola okusigala mu bigere by'abaana kati nga tubeera mu bigere bya taata nga yakulembedde singa govuddewo. Kati bwe tuba nga tuvudde ku baana abato tunuulira ku bakuze bwe baba ng'oga nti nze namala nayitawo byagaana mu myaka gye balimu. Kale tudde emabega we baali 17 baali basobola kukola ki ate kati bayimiridde batya mu ddiini yaabwe. Sahaba omu kiki osobola okukolawo osamaliza okoze taaliki nnungi remarks imperative nnyo ng'omusajja munabutambala ng'okkiriza ya rabbi ate mutwani wa seekampungu alhamdulillah Allah musaasi ya rabbi amin n'omukadde maama nga batusaasi ya rabbi amin ya rabbi. Waliwo nekikulu nnyo kyoleese sahaba omu nabbi sallallahu asomesa obulungi bwa virginity ti omwana omuwala singa afumbirwa ng'akyali virgin taata eyo shortcut kujjana ne maama bamuzaala shortcut mujjana. Awamu nekyo tula ku high table ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuli bavubuka shababi. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abisomesa swaba n'asavuwala saba asavuwala nadde waka naga nkoze ntya abaana bano bakuzizza ntya yalina abaana 8 omusanvu bawala omulenzi aliko atya kyokka ate ye muto. Nawulira isooka n'abuuza Nabi sallallahu ya Rasulallah ate mani n'abaana 2 oba 3 n'abuuza Nabi n'agamba nti yenna alina abaana ne bafumbirwa 3 oba ameka ne bafumbirwa nga bali mbeerera jana amu n'ekyo muli ku high table Nabi sallallahu alaihi wasallam muyamba ne gawuni ey'omutawaana n'engule lwakukuza mwana oyo nga wansonyi wansa n'afumbirwa nga wa ddiini ate nga mbeerera. Nadde waka nagagenda kukola ddiiro abaana bange njagala bafumbirwe nga bali mbeerera. Mungu n'amuyitira obulwadde yali mugonvugonvu n'ayita mutabani we n'amugamba nti abaana bano we mba nvudde mu nsi njagala baganda bo bonna obafumbise nga mbeerera. Gwagamba ye mutomu bonna. Sahaba tiyakola kitaawe yatuuka time n'afa. Sahaba nagamba nkoze ntya bamuyitanga Abdullah ibn Amr ibn As. Amr ibn As yayita mutabani we n'amugamba ebigambo ebyo. Kati Abdullah ibn Amr ibn As awali myaka almost egimu. Abdullah ibn Zubairi, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Abbas myaka giri awo gigobererana kati yali myaka 11 n'awasa omukyala wa myaka over 50 over emyaka ekisooka mu meka omusooka mwana n'awasa omwana omukyala mukulu myaka alimu eyo anaga nti Nabbi gwe yayogerako ekigambo kino halla bikra oyo sahaba
nabbi agamba kale singa owasiza nabbi wawulira nti swaba yawasiza naye kale singa owasiza muto n'omuzanyeekeza nawe nakola ki munyumya emboozi emu amaanyi mugenkanya naye n'omukadde omutwala ludda wa laba politics wawaka ne management managerial skills zalina zatanise nazo tiyadda mu nabbi saa salama ninga ye ayina wasiya sahaba oyamaliriza omukyalo ono omukulu nakuza abaana bano baana bawala balamube omuku omu nga wakola ki wafumbirwa wamugambako tibakola baki omwana omuwala atakola waaki omwana omuwala obuyonjo omwana omuwala abeera waati ne waati ne waati omwana omuwala alina kuba kino na kino n'abateekateeka ng'abaana abawala buli atuuka okufumbirwa olw'empisa zibalina n'eddiini musajja nga babettanira omu n'afumbirwa yaddako n'afumbirwa paka abaana 7 bonna ne bagwayo nga bali bikira sahaba oyo oyamaliriza mission eyo nakaka nange kanfuneyo akato nabbi yagamba halla bikira singa bali ofunayo akato nafunayo akaana akato naye akato akali myaka egya wansiko naye nakola ki naga ekyampasisa omukyalo omukulu nga namuteeka mu muto munnaabwe bagenda kuzannya nobbo bajja kuzannya tepo bajja kuba bali wana abagamba ekigambo bajja mulabanga mutomu ki nga nekyampasisa omukulu basobole omulamu mu kidaala lyamaama ng'abagamba ekigambo bakiwulira bawulira bategera politics wamaka webale kuba nti nogoberera munnaffe gwatulaba politics wamaka kawunzike bulungi nti yali muvubuka muto naye n'asigala mu maka n'akuza baganda be bonna ne bafumbirwa ng'ambeerera olina omwana gwosobola okuleka mu maka n'asigala nga olina amaka gasukka mu gamu oba alina batoobe n'asigala nga ayimirirawo nga wakola nga waweera baganda be omwina oba nedda shababika obuvubuka bwo bwolina qabla aramika nga tonnaba kubanga okaddiwa obuvubuka bwo gwe nga gwe obukozesezza otya obuvubuka bwa baganda bo obakozezza otya obalabiridde otya baabaana bo obatendese otya obatendekedde ku ddiini emirimu nga gino gye tubakubiriza okukola kusaddaaka bannange muyambe bwe waba nga waliwo babajjidde nga bali mu bwetaavu manya nti gwofuna mu wetegekerewa Allah subhanahu wa ta'ala abaana obakuzizza mu mbeera eyo abazadde bw'obanga ddala olina abaana waka kale waakiri kikole kati olabe bazukusa bagambe saawa ekisooka ya swala mweteeketeeke naye buli alina essimu nsaba asaddaakeko ebeere tesiti olwaleero abaana bo basobola okuwuliriza ku mulimu ng'ogwo tibanne buli alina essimu saddaakako osabe wa Allah subhanahu wa ta'ala atuyambe atujje mu buzibu bwe tulimu osabe wa Allah subhanahu wa ta'ala atumalire naffe ebyetaago byaffe 0776 220 0776 220 kwe tuyita aba Airtel mu aba MTN era erinnya owa MTN ejja kuleeta Salaam Charity owa Airtel ku mukono gwangu no gwa kono olaba bulungi kiki ekiriko eyo procedure eya business line gye tuyitako okuba nti no tubako kye tuwaayo tutandika n'okunyiga star emu 8 star 4 star 9 hash n'onyiga yes kati ebisigadde byonna n'ojja ng'ogoberera kandabe so far naawe kennyini omukulu bw'oba osobodde abaana bagambe ate era mu ngeri y'emu naawe kola ofuuka ekyokulabirako tulina mu basookedde ddala Mayombwe Saka awadde omutwalo Shaban Wandera 1,200 Rehman Ndagire 1000 Shakira Namatovu 1000
Amina Mugisha emitwalo 3, Ahmed Kizito 15, Shabani Wandera nayongera wano 13, Naluze Hamiyati Nsubuge 15, Asumani Kasime 10, Fatuma Namia 12, Maria Mchosaba 13, Kawoya Salimu 15, Hassan Muhammad Tabu 10, Kwoteka Badru Sebyalo mutwalo n'abalala ne baddako banji wano. Shimiu Abdullah, Amina Kinaga, Madina na Iwumbwe ebiri kitundu jize, Ramadhan Galabuzo 11, Musi Kawadidi Ramadhan Galabuzi nayongera, Sawuya babiri n'agamba nti wereddeyo Kamiri Asumani from Bujiri. Okay, ne tubeera wano ne Farida Mubiru, Peter Waswa, Hakimu Kato, Nankanja Rozi, Yusufu Kitayimbwa, abono bebasokedde ddala amachagona kulwala okubanga balina kibawayo badi usibyala mukadde waffe alhamdulillah waddeyo Allahumma baraka Allahumma amin nabalabo nabode 0774 ye namba ko twito kubako sadaka je tuwayo akasente kano ko wayo basente zino zo wasagala kasikaita kasente zo wayo mubazima lulina bagamba abantu batutukira bannange bulabanga tutuyina project nene ndiye tuwayo lwa muzikiti lwa dwaliro manya nti waliwo issues ze tu solving abamwezi tukabya n'amaziga olina ajja ne family ye atambudda naye nagatinze gwomanyi ekyo kukola nze kati nkole ki nakukambwalira naye nga tosobola kumunenya. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bannange fe abatula mu office ezo tulaba ebinene nakukambwalira naye kyocwana naye nga wallahi tolina kumunenya olw'ensonga embeera gy'abaalimu yeogowulira nti naye yekyaye anoonya nkole ki nze nzikole ntya kati muba muliawo omwana onamukwata amakanzu akaaba enjala emutaale kati nga kyolina okukola kwe kukwata ku kyolina n'ogamba nti ko kati kankwateyoko ku zaka mutandikireko bizinesi naki ate nkwateko ne ku swadaka mugulireko ne ku mmere kwegamba ne mubeera mukutetenkanya okulaba nti naye oyo bajja soomu si babiri si basatu si bana si batano bangi kwegamba nti bannange tubasaba mwefulire empeera mu mbeera eyo naye nga tinaffe butuyambako nti owaayo ng'ofunye empeera naye naffe ottakiza abali mu offices zino okugonjoola ku bizibu by'abantu zero waayo kyolaba ng'ekitini mumazima kinene gwolaba okukwata emitwalo 10 kati ate empeeya 10 egyo gyokka naye ekyo kinene naawe ayina 13 ojja kugamba nti kati 10 musajja wuyo agambye abantu bajja beetaaga miliyoni kutandika bizinesi 10 lwo bwendugatta n'olwoli zibaako kye ziyamba olokakana nga kiro yakawunga eweze 076 mumanya ga Salamu Charity enamba eyo mwerira bwewaayo ekugamba nti osindika ku Salamu Charity 076 ate bwobanga oliwa Airtel nyiga star 185 star 9 onyige yes ejja kusaba business number tekamu emitwalo 6 oyongereko 05 yebeera namba onyige okay ejja kusaba amount tekamu kyonna ky'onooba osobodde akyakulembedde kati wa mitwalo 3 naye naawe tekamu kyonna ekyoba osobodde onyige okay ejja kusaba reference tekawo swadaka tekawo basalamu tekawo ekigambo kyonna ne bw'oteekawo linnya lyo ne bw'obanga olina gwoweera nogati ku lw'abaana bange ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abafuule balongoofu ku nzikundo kyonna onyige okay ejja kusaba pini yingizaamu pini eyo onyige okay insha Allah ebisigadde ebyo byo bireke ojja kulaba nga akawunti yo Allah subhanahu wa ta'ala yeyongera ate ne kuno ku nsi ogenda kufunamu. Naam Sheikh, ensonga esooka buvubuka tonnakaddiwa kubawona okaddiwa ojja kwegomba okudda mu buvubuka naye nga tokyasobola nolwekyo obuvubuka tubukozese ku mirimu emirungi tubukozese mu kusiima Katonda waffe atusiime
tubakozese community berengo etwogerako oli muvubuka n'ekikyokozeewo faayo nnyo okulaba obuvubuka abo buvaamu olina kyokozeewo nemu okubeera obubeezi mu bwononefu n'okuzaala mwono n'oli n'okusigula baka abasajja right osigula baka abasajja kuzaala mu baana b'abendi ebyo kanga byokola olw'ensonga nti olina amaanyi manjira weewulira tambula wenna omenyeka beera wa mugaso add something to your community add something to your family right be a special representative of your family right don't disappoint your father don't disappoint your grandfather togeza nobody disappointing because they did what they did nga baagala okuuplifting amannya ago naawe okubanga obaawo ne baagala gwobeewo beera kyoli obuvubuka abo bukozi bali baakolanga binene Musa Bwana Omairi yakulozinga diru nene right naye olwaleero osobola kulozinga diru ki olwaleero osobola kukola peace settlements ziriwa conflicts resolutions conflicts meka zosobola okusolvinga meka kusinga bakubise mu maka g'abantu singa osinga ne bano nga bayombagana beekyayi n'ebisigadde can you do something or not ekyo kikulu nnyo ekyokubiri atandika omwaka mu age gy'olimu n'embeera gy'olimu sihatuka kabla sakamika mu nnaku zino enjeru ze tulimu okutandika omwaka gwe tutandika muyayise mu mwaka guli ng'okyali ekigambo siha kikulu bantu bakigayalirira nabbi yagamba sa salama ni'matani maghbun fihima kathirun min an-nas ebyengera bibiri the 2 points bibiri naye nga abantu abasinga obungi babiragajalira tebakimanyi nti byengera n'agamba nti as-siha wal faraga kiyitibwa obulamu ne free time eddembe akalembereza kofunye abantu batwalanga ekyokusaagasaaga nebuuza ab'Libya abantu babitwalanga ebyokusaagasaaga nebuuza ab'Egindi nti Central African Republic abantu babitwalanga ebyokusaagasaaga nebuuza ab'e Yemen abantu babitwalanga ebyokusaagasaaga tegedi nebuuza ab'e Syria people have been displaced right abantu bali awo tusondya busondeze kati sente zakulya kubaliisa so what is happening there it can happen somewhere nolekyo akalembereza eddembe emirembe gy'olina gwenga gwe free time gy'olina akaseera kofunyeewo faraga nga kako okakozeseza ekimala right so kozesa by'olina osobola okuba nga ofunamu obulamu obulungi bukulu okubeera omulamu kikulu nnyo ne mu ntandikwa y'omwaka guno olowooza nnyo okubulamu obwo medically are you okay right health wise are you okay go for medical check-up check your whole body kola olabe ebirwadde ki bino na bino embeera wekyo so ogezeeko okulaba nga at least ogenda kubanga okufunamu ojja sigala nga wooli naye abantu bamala gafa olwaleero naye nga booli awo bandi badde bakozesaako bandi badde bakola preventive measures nobanga you prevent yourself from such and such and such naye gwetogezezaako obulamu obwo obwonona bwonoonyi just tofa ku bulamu obwo tomanyi wewangalira tofaayo ku byolya tofaayo ku byansula tofaayo ku kino obulamu kikulu nnyo so obanga Allah akuwadde omukisa ng'okyali mulamu health yo gyakuwadde kikozese ng'ekyebbeeyi obukozeseza obulamu obwo obukozesa kwonoona nakuvubuuka kintuntu mu community oli muntu abantu gwe benyumirizaamu oba nedda oli omulamu alina obulamu obulungi alina amaaso nga amaaso go gagasa abantu emikono gigasa abantu amagulu gagasa abantu olulimi lwoyogeza lugasa abantu ebikuvaamu birungi n'ebisigadde wegaba maanyi wakozeseza okunoonya sente zigasa community zigasa abantu zina kyezongerako ani gwoliisa olina kumeŋŋaana bwolabirira n'ebisigadde kyonna kyoli mu bulamu bukozese kubanga singa onooba olwadde ojja kubanga wejjusa ate ogala kale singa kyalusembyawo tuwunzike wano nga tunakudda ghinaka qabla fakiruka obugagga Allah bwakuwadde
akasimbi Allah kakuwadde kakozese nga tonnaba kwavuwala. Kakasa okimanyi nti bangi abatandika omwaka guweddeko nga bali mu kibuga Kampala naye ne baggalawo. Ogenza okuggwawo nga baggaddewo ng'okyalimu. Bangi batandika omwaka nga balina edduuka, nga balina amaduuka, balina ebabakolera, bali mu offices ez'enjawulo, balina akasimbi konna ke balina nga basobola okwerabirira. Kugenza okuwunzika abamu ku bo nga tebakyalina, kyokka ate gwe okyabiina, gwe Allah akyabikkummidde. Olowooza ekituuse ku bali gwe tekisobola kutuukako. Olina kukola ki? Ghenaaka qabla fakruka. Before nga tunnaba kwavuwala, kyolina okukola kiri kimu kyokka, kuuma obugagga buno. Busseeko olukomera, buzimbeko olukomera, buteekeko bugagga proof, bwavu proof, nga tosobola waavu tasobola kujja. Obukuuma otya? Bizakaati na zaka. Guweddeko omwaka obadde owa zaka. Bisadakaati ne saddaaka. Guweddeko omwaka obadde owa saddaaka. Right? Bifiiri al-khayr. Ebirungi byokola. Guweddeko omwaka olina ebirungi byokoleddemu. Riayat al-aitam. Bamuleko bangi mu famire boyina. Naye bameka boolabirira, bameka boowerera. Tegeti. Tunako erimu bamasiikini. Abaffe okozeeko musaadat al-masakin wal fuqara. Olina kyowaddeyo ku bamasiikini n'abaavu. Ku ssente z'olina nga tonnaba kwavuwala, ozimbye olukomera ku ssente zo, olusibyeko olukomera, otaddeko ka oil nga n'oba bwavu ayagala kuyitamu tasobola penetratinga. Kozesa obugagga bw'olina, olukumi lw'olina, omutwalo, miliyoni, biliyoni gy'olina nga tonnaba kuba nga oyavuwala. Kwa bangi betulabyeko babadde ba billionaires ate in dollars. Olwaira omusingano mu 15 n'afukamira wansi n'akwebaza. Kozesa obugagga bwo nga tonnaba kwavuwala. Mu bugagga Sheikh tategeeza nti oyo yekka alina zikalina, alina millions and millions. Obugagga bwo buyinza okuba nga bwa mitwalo 5 nga bwe bugagga bwo bw'olina kati. 5 egyo ogikozesezza otya nga tekinnaba kuvaako oba okukendeera. Obugagga buyinza okuba nga bwakakadde, akakadde ako okakozesezzaako ki nga tekannaba kuvaako oba kukendeera. Obugagga busobolera ddala n'okuba nga bwa 5,000 ezo z'olina ku akawunti yo ku ssimu yo. Gw'olabanga omwavu naye ate oli mugagga kubanga ezo 5 z'olina waliwo atalina, ayinako 2, ayinako 2,000 nga gw'omusinga. Naye n'ezo 5 z'olina ozikozesezza otya nga tezinnaba kuvaako oba okukendeera. Eyo point insha Allah Sheikh ajja kujongerako, omwalimu ajja kutandikira okwo, twongereko obwongera okulaga olina kozesa otya obugagga. Naye nga tugenda okuwumulamu amuzikize mpategeeze nti Hamdan Lwebuga, Maureen Nantongo, Amina Kavuma, Hadija Nakigudde, Aisha Nakanjako ne Jaria Sharon Najjuka nabo baina kibawaddeyo insha Allah. Kasubire nti Maureen Nantongo ye Thuraya insha Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala akumalire ebyetaago byo byonna. Mukadde kano atugenda kubanga tuwumulamuko, katuwumulemuko, tusaale nkwegayirira tosigala ku TV okujjako oyo ateteekeddwa kusaala ate era nga nsubira tejja kubeera mukyala ate si mwonna naye tosigala ku TV tusaale mu dakiika nga 5 insha Allah 6 tugenda kubanga tukomawo tugende mu maaso ne programu yaffe eno okubaako kye tuyiga ddala ebintu ebitaano bino bitujjukizibwe ate era twongere okulaba tuyimiridde teweebaleebalemu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu bweke nnyini seka buli wayogera ekyo nga gw'oteekawo tiiki ng'oteekawo tugala nawe nga weefumiitirizaamu nti wano nnyimiridde ntya ye wano nnyimiridde ntya insha Allah. Katujje katono tovaawo. The new world we are living in is full of hassles and bustles.
one needs. Eno, yes, Salam TV. Essaawa eno tuli Soroti wetwogerera Salaam Charity erumbye Soroti era nga activation gye tuliko olwaleero nene nnyo tugenda okutalaaga ku malwaliro agali mu Soroti mu district awamu ne city. Salaam Charity nga mukimanyi eyimiridde ku bintu bisatu nga ekisooka bye ebyobulamu ebyenjigiriza n'okuba nga tutumbula omutindo gw'abakulembeze mu bitundu byonna ebyetoolodde Uganda. Nakku olwaleero kitulese mu district y'e Soroti okulabika nga tukwata ku byobulamu nga Salaam Charity olunaku olwaleero ezze ng'erina ettulu lyetisse egenda kuba nga erigaba mu malwaliro agasukka mu 3 oba 4 okulabika nga biyambako mu malwaliro mu balwadde n'abantu baffe okuba nga baatendingibwa mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. We want to thank your organization for remembering Soroti. We wouldn't even think people in Kampala to come and see people in Soroti and donate to them. So we are really very, very grateful. Thank you so much as Salaam Charity for thinking about Soroti Regional Referral. This is one hospital which has been constructed
in the late 1930s. As hospital and staff, we want to commit and pledge before you that these items will go to very good use. I see the items that are before us here. This is really very commendable because Salam, as a charity organization, is trying to see that we help our people, the vulnerable, in different communities, most especially at the health centers, at the hospitals. So lo salam charity eras kwesle utasa manmana de kisa anyu beji utene bani jeon pero kweza ina no ni boridio yene perra ngara enon so yalama something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know I'm waiting, yearning for something, something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery. I wish that somehow you'd tell me out of love that on that day you'll forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy. My Lord, show me right from wrong. Eno enyumba ya mukadde waffe Imam abongera okubanga muteeka essanyu ku musika wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye agenda okutuusa okwebazaako ng'amaze okutuuka mu nyumba ye. Eggaali yino gye mumuwadde empya eri mu buveera, eggaali eriko buleeki esiba,
abaana bajja genda nga baziyiga zezine ziri modern empya egaali gye bawadde mukadde waffe zezimu ku gaali empya ziraba ziina ne giya bajja genda nga bagiyiga mpola. Asooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ankolidde kino nga simanyi gange na busobozi bwange okujjako enteekateeka ye nga bweyagala nga bwayagadde okutuuka ku kino. Nebaza Sheikh Ahmada ayanyunga ku charity Salamu Charity kubanga okulyawo nti ekibiina ekyo kyali tekikola ki nga tekimanyi nti nange eno gyendi naye Sheikh Ahmad nabeera nga anyunga ku kyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah atuukirize ebigendererwa by'ekibiina nammwe abakikolamu ya Allah abasasule empeera ennungi kuno ku duniya ne ku nkomerero era abeere nga abalira ebyetaago byammwe abeere nga abasasula empeera ennungi. Allahumma amin. Something known only to me. This waiting comes with abaana bano kubakyusa tetwetaaga kintu kinene, kiba kintu kitono. Ne bwe ziba $100 buli mwezi n'ogamba nti zirabirira abaana bano, wallahi ojja kulaba embeera gye balimu nga ya mulembe. Tebalina buzibu buli awo byakwambala na kulaba nti at least kachayi ke banywa mulimu kasukaali ne buddayatedayata obutonotono n'essomero ne bakyusaamu ne bagenda kusomera eddendeko bye bitono ebyo. but we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy, my Lord, show me right from wrong, give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. My Lord, show me right from wrong, give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much, I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong. I know I'm waiting, yearning for something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery. I wish that somehow you'd tell me out of love that on that day you'll forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way it was.
twasobodde okuba nga tupushinga over abantu 2,000 abazze ku kampu ne baba nga bafuna obujjanjabi ate mu ekyo kyokka tebakomye okwo abantu buli eyazze yabadde vaccinated bagenze ne bafuna first shot abalala bafunye second shot nga bwe twagamba tukwatagana ne gavumenti mu nsonga ezimu so twabaddewo okuyamba ku gavumenti yaffe okuba nga tukubiriza abakalamojja mu kitundu kyaffe kino ekya Kotido bajje mu bungi okwegemesa n'okuba nga bafuna obuyiso buno obuyinza obubatangira okufuna ekirwadde ekya Kotido. Tujjanjabya endwadde eziwerako tujjanjabya abakyala abalina embuto n'abalina complication twalise gynecological conditions abakyala abalina ebizimba tujjanjabye abaana abalina endwadde abalina ebifuba abalina endwadde z'okuziira tujjanjabye abantu abalina hepatitis obulwadde bw'ekibumba era tukizudde nga bungi mu kitundu kino eky'Ekkaramojja era tujjanjabye abantu abalina emisujja gy'ensiri abantu abalina endwadde endala ez'embuto nga ziva ddala ku mazzi ge banywa ne ku mmere gye balya naddala endwadde eza ulcers n'endwadde endala ezikola ki eziringa something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. Make me strong.
olunaku lwakuyiga njagadde ebbalaga nti tuyige naye ngaate tukola ki nga naffe bwetufunamu. Naam Sheikh. Aye endala yeni ya bulijjo yekyogera Frank negamba muweeyo wa anfiqu mimma razaqnakum eri munafiquna bagiteka munafiquna manyi bagisa munafiquna manyi ezimu ku ssomo lyensomye badde nkola masters ebwekamu kubambadde kanyumire nnyo mu Qur'ani bino lwaki aya eno Allah yagissa wano lwaki eno essula etumibwa linnya lino lwaki aya eno erine mu ssula eneno positioning ya aya zino ez'enjawulo kati ezimu ku nsonga lwaki essula eno muyassa aya eno so munafiquna muntu abeera mugagga bulijjo mwavu nalaganyisa Allah wenaaba omugagga Allah onompa sente ngenda kukola kino nakino nakino wamala ofuna sente nanafaka nafuuka omunafuusi ayatul munafiqu thalatha ezo tuzisoma nnyo ayatul munafiqu thalatha so waba alaganyisizza akola ki ayawukana ku kyekyo kyala kundagaano kati Allah positioning aya najissa mu ssula eno munafiquna kujjukiza nakulaga buli muntu yenna ali wano mwavu kati saa zino n'oyo yafuna ku ssente esawa zino aziina naye yali yatayina yasabanga atya onompa nja kuyamba nga mulekwa onompa nempulira abakola kinja kubalabirira onompa wamaze bifuna kikyakoze wamaze ofuna sente okozewo ki wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yatiya ahadakum almaut mukwate bwezo Allah zabawadde 1,250 muweeyo min qabl an yatiya ahadakum almaut tanaba kujja malaika mauti mukaseera nga tanakujja kambategeeze tukyasoma naye bano bo bawaddeyo alhamdulillah saba Allah akkirize sadaka yaabwe ate era abasiime tulinako Omaru Katosa Nabukenya Ahmed Kizito Ibrahim Serunjoji Burhani Sande Dimba Amina Saul Sekubulwa Ali Kizito atadde mu bracket obusiraamu mitwalo 3 gituuse mashallah Yasin Wakabu ne Nuru Mugerwa naye awaddeyo nawe kuba oyita 07764442220 ne ya MTN 07764442220 ate aba Airtel tukozesa enkole ya business line ng'onyiga star emu 85 star 4 star 9 hash nonyiga yes ekugamba nti tuwe business number bwegamba business number teekamu 6 oyongereko 05 nyiga 6 bwoti noyongerako 0000005 ezo zezikola business ye business number ya Salamu ejawula ate ku bitongole ebirala era bweweke nenyo obulungi gwamanyi okubala kiba kikoze emitwalo 6 si sente ola business number onyige okay ekusabe amount kati yawo abakyakulembedde babiri bombi ba mitwalo 3 nawe oyina obusobozi bwo no si bwe bwoli buyinza okuba obwo bwa mitwalo 2 buyinza okuba obwo bwa kakadde buyinza okuba bwa mitwalo 7 buyinza okuba bwa 25 buyinza okuba bwa 10 buyinza okuba bwa 7 oba bwa 5 buli omu alina obusobozi bwe so obusobozi bwo Allah kyakusobozesezza nawe tulina mu ku account yo gati nyimiridde bwenti kantekeyo kino teekamu amount nyiga okay egenda kusaba esimu nti atuteremu reference giseemu alhamdulillah alhamdulillah so bomala kuteekamu amount
reference teekamu kyonna ekinakwanguyira onyige okay ekusabe pini giyingizeemu basi sente zijja صدق وأكون من الصالحين abantu nno kamajjukize nti ffe twasooka okufuna business line mu Uganda muno bwekiri mu Uganda muno era nga abantu beebuuza nti biki ebyo batugamba ffe twasookera ddala mu Uganda ate sima Uganda mwokka ne mu Africa Airtel business line ffe twasookera ddala era ffe twajjukira it was tested ku ffe nkwateke mubaraka nolwekyo ekigambo kino kikulu omuntu byalajana era byakaaba byalajana yemaali eri yebagambye nti ghinaka qabla faqrik obugagga nga tonnayavuwala kuno ku nsi okwavuwala kuno then n'okwavuwala okubbireka nga tukyasubira tubinako control ng'ogenze na sanda 3 ng'ogenze na Benz ya jeneza tuyimba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah essaawa eyo nga gyogendeddemu naye ng'olese benzizo obwavu bwakaseera ako nga byobadde makunta tamlik byobadde olinako control nga lwekyabiinako sulta tobyabiinako maanyi so omuntu agamba Allah akwadde amagezi nagamba wa anfiqu bannange muweeyo mukwate muweeyo mujje mu ssente zammwe mu butono embungi bwazo mimma razaqnakum mwebyo byembagabiridde tukwata mu Allah byatuwa tujje mu ebyo Allah byatugabirira teri yegabirira teri yewa teri ayina la min qabl an ya'tiya ahadakumul maut waayo nga tonnaba kujjirwa malayika mauti kuba singa eneebeezi ogenda gamba fayaqul agenda agamba nga malayika mauti emujidde fayaqula rabbi laula akhartani ay Allah wange singa onnindirizaamu nsaba kunnindirizaamuuko I have seen ndabye nti ŋŋenda byoyo byanswa ŋŋenda anangalonsa ŋŋenda nnyanjadde engalo wenti ŋŋenda siina kennina fa asaddaq wa akun min assalihin njagala mbeere mbali abalongoofu naye ekigenda okunnongoosa sente zino saddaaka njagala nneme kubeera mwavu ne mu kaseera nga nvudde mu nsi muno sigale nga nkyafuna akawunti yange ekyazimba naye nsobola obikola kati it's time I do it now abiteere kisooba fa asaddaq wa akun min assalihin nolekyo buli omu yenna Allah amaliriza aya ngagamba nti ajaliyo tekola ki singa eba etuuse tosobola kubanga tosobola n'omulimu n'ogumu kwongerwayo malayika mauti ejjanga omwoyo guli wano yo yennyini mu seconds Allah zajagadde wegukulirawo guvudde ne yonna yena gutuuse wano oba gumazeewo bbanga ki naye awe egenda okugira omwanadamu asinga okulaajanira naye muzimu ku ibaada zasinga okwagala zamanyi zisobola omulongoosa omutima omulongoosa ye kenyini alongokere ddala maaso ga Katonda we saddaaka kitegeeza nti maali yo kikulu ogikosesa kabula nga tonnaba kujuluka tonnava muno mu nsi kozesa maali yo koleera akaseera kakasembayo oleme kwejjusa oleme kuba miranga oleme saba nnyongeza na second chance ghitanimu khamsatun buli atulaba kozesa nyiikira nnyo okozese era ofube nnyo mu mbeera 5 okoleremu ebintu 5 wenyagira akaseera kano mu mbeera mu buvubuka bwo bukozese nga tonnakaddiwa obulamu bw'olina bukozese nga tonnabulala obugagga bw'olina bukozese nga tonnaba kwavuwala nefiraguk qabla
shogoleka ne ekyokuna ne free time gikozese nga tonafuna bikufula busy. Soma tegere dini yo kozesa omukisa guno beera ku TV before nga tonafuuka mu mbeera okyaswatulade ku TV kubaako byosoma. Wa hayatuka qabla mautika kisembayo obulamu bwolina lifespan Allah bwe yakuwa ati emyaka 5 6 4 gyolina okuwangaala 7 8 please use it before nga tonaba kufa ko singa oba ofudde teri mukisa mulala. There isn't any second chance. Tell your return ya kuzuukira, return ya kugenda ku stage eddako. Tuli mu barzakh tuva mu eyo tugenda ku ndala. So byonna byagala okukola bikole kati. Hayatuka obulamu bwo obulamu your life, please have you used it to please your creator? Is Allah happy with you? Mumbera zonna zolimu muvubuka mwavu oli mugagga mumbera zonna zolimu Allah musanyufu naawe oba nedda? Kozesa obulamu bwo before nga tonnaba kubanga ofa. Okufa tekumala kuba kodi, tekumala kuleta signal, tekumala kuwa kaseera feteekera, tekumala kusindika application forms. Abaana afa olwaleero omwaka guno application zino muzijjuze. No way. Nobody is going to sign for you that. Nobody is going to fill that application form. No one. It is already filled by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Files are muzidi filed up, classified somewhere. Allah has taken one. Tijasobola kutegeera agenda kufaddi. Classified information. Mungu azigamba malaika mugendo jeyo kati gendo jeyo neziganzi jeyo. So therefore it's high time we do it now. Tukose omukisa guno. Tunaba kubanga tufa kubanga okufatira return. Nyiikira nnyo okola ibada mu mbeera 5 kuna tukibaka embeera 5. Samari ya mwaka yagumazeeko guli nayingidde kuno mwaka omupya. Samari ya nnaku njeru ayagala ebirungi nayagala okulafuubana asobola okubanga muganda wange alwana nnyo kyalina kyonna kifunemu janayo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amina Nachiwate naye awaddeyo. Amina Nachiwate, Saadi Mujabi ne Moses Kisenyi naye awaddeyo. Okono kwoteeka Mahaz Matovu awamu ne Hafidh Mwenyi naye awaddeyo. Bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala akutadde mu mbeera ey'obulamu esobola okuwulira n'okutegeera bino ebisomesebwa, webuza akaseera singa katuuka saba Allah akakutaase naye watya ng'oli mulamu naye tosobola wadde okutegeera ebikibu kuba ku bifaananyi olaba biri awo towulira oba tosobola kulaba obanga n'omukono gwennyini tosobola kuguwanvuya kugutuusa ku ssimu yo gy'ogenda okukunyiga oteekeko ssente oziweereze. Laba akaseera bwe kasobola okutuuka saba Allah atwanguyiza embeera ng'abakwetoolodde bonna oli mulwadde bakujjanjaba owulira muli wandifunye enniya esaddaaka naye abakwetoolodde bagamba ssente oyonoona zaaki? Allahu akbar wallahi alhamdu. Ssente oyonoona zaaki? Era nga tebasobola kukkiriza wadde okukwasa ku ssimu bagamba oyo temugeza ne mumuwa essimu ssente agenda kuzoonoona mbwazi saddaaka nga bo ku saddaaka bakuyita kuzoonoona. Akaseera ako watya nga kakutuuseeko kensaba kaleme batuukako naye bw'obanga omukisa ogulina omukisa ng'ogulina kati bambi waayo ky'osobodde kyonna kiweeyo ku ekyo ky'olina
teweemalaako naye at least waayo kyosobodde 0776 kandabe wano abongedde okujja nga bwe tuteekateeka ate okubasiibula insha allah. Tulina Nubuwati Namutebi ayongedde naye nawaayo Ibrahimu Mukasa naye mu ngeri yemu muno alina akyawaddeyo kwoteeka Nuliyati Nambwayo naye alina akyawaddeyo 0776 220 0776 220 kyonna kyosobodde kiweeyo. Nyiga bw'obanga oli wa Airtel nyiga star M85 star 4 star 9 hash oluvannyuma onyige yes ogoberere endagiriro yonna okutuuka ku kuteekamu pini olunagiteekamu onyige okay insha allah sente zijja kubanga zituuka nga weetegekedde n'okweterekera weeterekedde. Shekhe mwalimu Mayambala subiranga tuli mu dakiika zaffe zino essatu ezisembayo obubaka bw'osembayo mu dakiika zaffe essatu insha allah. Nkulisaayo bonna abalamazi ababadde ku kaaba ya Mungu mwenna abagenze Makka ne Madina nenebaza abali mwenna abatutte abakulembedde abantu bano ogende Makka ne Madina mwebale tuukiriza sookera ddala kutuukiriza amaana eyo kuba sente bazibawa osobola okwozaamu n'okozesa ebibyo naye mwebale ddala kutuukiriza allah bongera obulungi. Nebaza abavubuka etiimu z'abavubuka abayingi abazze obungi okubanga buli omu ateekawo ekibiina mwebale omulimu gukoze eki mwakoze allah abateeremu omukisa buli omu byakola. Yekyongera kusaba nti temuteekamu friction temuteekamu entalo mubeere nga mukola omulimu guno mumbeera nga nungi munoonya kusingiza wekitiibwa allah subhanahu wataala. Tulina tunoonye kulongoosa nakufuna bulungi tusaba allah atuwe obulungi. Then twebaza ne special note twebaza bakama baffe abakulu ebitongole ebikulu ebyatusooka mu mirimu gino bamuzat and others and the like baseeka ab'enjawulo Mungu abatusaasire tubeere bulungi mwebale kuba balungi natulaga ate kyakkola allah abasiime jazakumullahu khaira. Mu mbeera ey'enjawulo ennyo abatawakal travels abalamazi mbakulisaayo kulekereyo ddala mwebale Dr. Sebunya Council Kadnabi Rubega Faruk Council Frad Jeti Kusima Sara n'abalala tiimu nakulembera tiimu yange nakulembera mwebale ddala jazakumullahu khair. Then ne tiimu yabadde Egypt jukira twagendamu segments za mirundi esatu tusaamu abagenda umra direct then n'abagenda okuva mu umra ate bagende ke Egypt bakulembera Seeka Kikambi ne Seeka Uzaima mwakoze omulimu gwa bbeeyi sadetu yabadde mpitirivu nnyo abantu n'abazadde abazze n'abaana basiimu. Mama wange Jeti Janati Kakumba Headmistress Mariam Hai musanifu musiimu jazakumullahu khair tuyanzege. Then n'abagenze Dubai era soon banatera okudda bagenze Dubai nabo babeere nga bakyakalamuuko etiimu yabadde abantu 17 jazakumullahu khair. So mwenna mwebale abatuwadde abantu bammwe Mutawakkal Travels mwebale kutwesiga mwebale tuwa nenziramu bategeeza nti ate nsimbula 18 guno January tusimbula 18 inshallah taala njagala abantu 20 bokka so fanna kama abantu mukaaga mbuzayo bana 14 yes 14 sagala banji abantu 20 gokka so far mbuzayo abantu 14 sobeera mwabo abewandiisa tugende fenna ya 18 January inshallah taala bera mwabo abagenda ne Tawakkal Travels nga bulijjo lwakyo ina kulonda Tawakkal ojja bitegeera nga joli Makka ne Madina tuyanzege mwena bawaddeyo tusaba Allah batuwera obulungi tusaba Allah abeere nga abasiima mukkirize bayo ku ddomu dakiika emu
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله ولكيسا أوديو ويا توديو بالنوبة وسيمة إلى بالنوبة وبركات يا الله وتيرو مكسم بينفنا تيرو مكسم زدة تيرو مكسم مكا تيرو مكسم بشارة باوي تيرو مكسم بامي بفي أي الله تيرو مكسم مميري مجفي تقولا سبحان الله تكمل مميري مجفي utene mu barakati ay Allah tuongere bongezi twafuwaza sabo kitiba Allah tuongere bongezi twafuwaza ay Allah tukumire mirimu jafeti batugoba ku mirimu bawumuza abakozi wano enchane gulo tusaba Allah teke mwaba batawumuzibwa ay Allah teke mwaba bakole mirimu bakama bafene basima sabo kitiba Allah teke mwaba bakole mirimu bakama bafene basima nayo kenyini no sema ya rabbal alamin tusaba Allah watuongere bongezi musala so situ salako ay Allah teke mwabo bongere bongeze binfuna so siku salibwako sabo kitiba Allah teke mwabo wazaka wasadaka abakujukira ya rabbal alamin tujemba nanfu simbinfuna tujemba nanfu sabera biro kuwayo no kuyamba ay Allah sima abaddu bonna abawaye musalamu charity abayimiza musalamu charity ay Allah retuyina milimuja tutuyina bizimbe tujja mu sente ay Allah abaddu bano benyini ebayimirizawo ensonga za charity tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obasime eroba wejjana utwale makane Madina bonna buli mwaine kyetaago kyayina ay Allah kimmalire muntandikwa yo mwaha guno pako mwaha kugwako n'obulamu bwawe bonna bukyuke saba Allah bakyusa obulamu bwawe ya rabbal alamin innaka waliyyu dhalika wal qadir ala dhalika awradde mubbo basuuse endwadde ezibasumbuwa abo Allah biwejjula kaziya kabuli zaabwe buwajjula mama baffe bakitaffe mu bantu baffe bonna bituweerayo ay Allah bonna kaziya kabuli zaabwe sabo kitiba Allah wasime osime emirimu gyabwe gye bakola gyonna kiteeke ku minzaani emirimu gyabwe emirungi ay Allah tukusaba okkiriza edduwa yaffe saba okkiriza edduwa yaffe kulyazeemu amina mwanukule n'atazeemu amina mwanukule baganda baffe bonna abalwana abafulafubana emirimu gino okubanga bituuka ku bannayuganda n'abantu bonna abali ebweru basiime ya rabbal alamin era obalungamye ay Allah keze dua yafe sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin naam nkwebaza amonafe gutambude naye kubaje twatandikidde okutuuka kati tusaba Allah akkirize nja kuba buli azamanya ababiri bano wesibe bategeeza nti bazze Haris Matovu on behalf of my late dad Haji Koro akwotekane Abdul Musisi ne awaddeyo Allahumma salli ala Allahumma amin subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello. This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. Ton Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. Of the game here and ensuring that nothing gets past him as another cross is bent in. Good header there. Deny the chance. Once again, and a straight shot. And Alan Kaiwa in a split second, twinkling of an eye. There was a bit of slipping on job by that Bull defense. Nobody's pressing, and Alan Kaiwa missed it, and the goalkeeper was straight on the other side, anticipating a different kind of phase of play coming in from Exodus, because you look at him and where he was, and there was nobody pressing Alan Kaiwa, and he found that easy spot opening, and the ball is in the back of the net. Good goal.